Sempala Kigozi yakedde okugenda mu nnimiro egyalimira ebintu ebyenjawulo okuli ebitooke, fene, kalitunsi, muwogo n'ebintu ebirala bingi ensumba Nsangi mu disitulikiti y'Ewakiso wabula ngono kimuweddeko bw'asimye ebimu ku bikolo bya muwogo nga tebiggwayo. Sempala agamba nti alabye muwogo taggwayo n'atya n'ayita omu ku balirwana be si kubanga agwa ku kibambulira ng'ali yekka. Mulirwana olutuse n'amuyambako okusima muwogo ono okutuusa lwe bamusimuddeyo wabula nga muwanvu ebyensusa ekirese buli abaddewo ng'awuniikiridde. Muwogo twamuleeba. Wale mulabyeko? Apana. Sikirabangako mu nsi muno nange kineegombesezza nnyo okulaba. N'ekineewuunyisizza nnyo okusanga muwogo omuwanvu bw'atyo era nsobodde okuggyako kumpi endebe nga 3. Ategeeza nga bw'amaze ebbanga ng'alima kyokka nga kinaabadde takituukangako era nga muwogo ono singa si kuvunda yaliterekeddwa ng'ekijjukizo. Tujja kumulya mpeeko era ne baliraanwa abalala kubanga wabyewuunyo nnyo. Asabye abantu okunyiikirira okulima kubanga tewali muntu asobola kubeerawo nga talidde wadde ng'ensangi zino enkaayana z'ettaka zibamalawo. Ebiseera ebimu tuli ku bibanja kati nyina ekibanja kyange kuliko emiti gyange mingi, emiti gya ffene, ovakeddo, bitooke biki oli yantwala mu kooti 2012 mpaka olwaleero luno angobaganya ku kibanja kyange okuli ebintu bino byonna bimulaba. Kenya amaanyi okuyamba abalimi tusobole okulaba mu ggwanga tugobamu enjala. Naye muwogo oyo andaze bwebanga abantu abasinga ne bagenda mu maaso okukola ekintu ng'ekyo nsuubira tugenda kulwanisa njala mu nsi muno. Obeid Lutale yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.